kati mukasi akantu olekedde kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera puroguramu mujja tugende mama mbadde Andrew tebakulengera. Happy birthday to you, happy birthday, happy birthday dear Shiva. Teba. Amanyani? Kamu. Tufudde onamanyi kamu. Kamu ligwayo litya? Kamu legeya. Ate oli amanyi Junior kati tugende naliriwa. Ani kubonna. Tugende na Junior oba ne kamulegeya. Y'omuntu y'omu kati tugende n'oyo oba bateebye bubi. Yoyo. Wanje? Yoyo. Bano baneiba balungi bakulwanirira. Sabajja baleko. Gwe Junior oba gwe kamulegeya. Si ye gwe gwani. Gwe Flinti. tugenda kwolekera puroguramu weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abagereka w'omukwano opushifa nakawombe njagala weekanye naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sobi ayibinde birungi lwenda. Mikwano tuyingiddewo abalungi abatulabanga bulijjo yaleero egenda kuba special yanjawulo nanti Junior Kamlegeya Flint Ibrahim owaffe owa wano abeera ku kamera ng'abakwatira ekifaananyi ekisufu wano kuwewunyisa omwagalwawo surprise your loved one olwaleero yakimiriddemu n'agamba nedda nga bwe tubikolera abalala leero anniversary yaffe ne bebi wange Shivani era nga tuwezezza omwaka nga tuli mu bufumbo bwaffe obutukuvu okuva we baava okola nikani babeera mu bufumbo obutukuvu leero bawezezza omwaka n'agamba ate nga ye birthday ye kubanga okukyala mba Shivan kwaliwo ku birthday ye lwe baakikolako ne batongoza ne batukuza obufumbo bwabwe so n'agamba nedda naffe tumukolere ka surprise era nga nsaba mubeereko mutereere mukalire mwekkaanye kinaaba kitya Junior abeere mabega wa kamera nga basinga temumulabangako leero akisitukiddemu n'agamba nedda nange omulungi wange bebi wange omubwati mama w'abaana mukyala wange ankuuma bannange nange ayitemu experience eno eya surprise ndabe kinamuyisa kiti anaatunula atya nange kennyini shifa waabwe neesunze mubeereeko temuvaako mikwano nga bulijjo oyita ku +256 782 101569 +256 70256 2157 egenda kuba yanjawulo toseguka tereero yite n'omulala asembere atule akalire mulimu bye baakoleddeko rehearsal bannange eri special era nga mutugoberere leero tuli bagenyi mu Nansana tulokalire tukyagenda maaso ne puroguramu y'enganzi weewunyisa omwagalwawo maama nga tukaliwo leero atta emikolo asaananga wano olugoye mugenda lumuwa ayambale afune wayamba anyuma n'ojja ng'ayambadde ng'ayambadde nakujja ayambadde hawani agenda ogikwata kanyama yakutte kamera ng'ezitowa keeke nane ensanyusa okulaba nogagawala electronics olya eddoboozi era nga tukutegeeza nti gagawala electronics ebiri kamala nga biriko ne guarantee Andrew alisede oli sure nange nkwateko ba ku gift bag zimpe lumu sigenda bigaba kati naye kambitwale zimpe lumu gift bag tuwasigaleyo kizindaalo na bajja nawe wojjira ate nga ya onajja kunona ngenda kukubira kuno nyina nti MTN kati mujje tugende
tugenda kugamba wotandikira. Kitukoze ayo noona emikolo mujje mpola wano. Zino za street zinyumira. Mama mbadde Andrew tebakulengera beno ogenda tandika alindako kozi wewa laba kakaguni kasokono usanga kabalaza ku shedinga wanene bakazimbiddemu na mu busonda. Shift. Tandika. Vayo. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, dear Shiva. Happy birthday to you. To you. Happy birthday, dear Shiva. Tukademu. Happy birthday, dear Shiva. Happy birthday, dear Shiva. Happy birthday, dear Shiva. Happy birthday, dear Shiva. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Shiva. Happy birthday, dear Shiva. Woo-hoo-hoo. Happy birthday. Happy birthday. Omugole ine ensonyi. Wamma. Wamma. Jajja muyimbire mama omugole. Wuyo bamukubira engalo jajja. Mundeke. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear. Happy birthday munange. Munange amanya gange. Yenze nakawombe Shifa Hope okuva ku Baba TV. Nali awo omuntu natukubira essimu natugamba nti lero birthday y'omulungi omwagalwa baby girl hero. Ozani atutumye. Ozani atutumye. Ani atutumye. Teba. Wanje jajate bye gobadde ogamba otya. Bane omugole wa leero gwe tufunye ayina ensonyi. Mugole terera teba tutumye. Ozani akoze surprise eno.
Wanji omugole osibye emikolo. Ani akoze surprise omugole gwasibye emikolo gino. Omugole tamanyi surprise gyeva. Omugole tamanyi surprise gyeva. Mugole ojja kuteeba. Yes. Ono omugole wa leero anaasoboka. Mugole ojja kuteeba. Mugole gwasibye bannayimba bafe okulya keeke. Mugole oba Wanji mulya bannayimba balwanirira Wanji bannayimba ani Junior yasindisa surprise. Junior yani ate Junior yani ate omanyani Kamu tufudde onamanyi Kamu Kamu ligwa litya Kamulegeya ate oli amanyi Junior kati tugende naliriwa ani kubonna tugende na Junior oba ne Kamulegeya ne bannange omugole tugende nani y'omuntu y'omu kati tugende n'oyo oba bateebye bubi Wanji yoyo bano bannayimba abalungi bakulwanirira sabo Byabawedeko gwe Junior oba gwe Kamulegeya si ye gwe gwani gwe Flinti ate Flinti yani leira kati Flinti tukoze tutya ebirabo tubizeeyo kale atutumya ye Flinti naye agambye oyingire wali ambale ku ngoye zino ebirabo tubizeeyo naye zengoye engeri gy'oli simolo nga zire zijja kuntuuka bazipimye ku ggwe kati ng'ateesa oyambale ku ngoye zino Flinti tukozese dakiika 2 agenda kwambalirawa yangu wa mukwano dakiika 2 mbona ye Flinti ati noli agambye Kamulegeya ate noli nagamba Junior kati ate omuntu abadde ku simu nza ngambye si ye naye ayambale engoye tulokalire tukyagenda maaso ne pulogulaamu y'enganzi weewunyisa omwagalwawo naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze mwe bali kubanga mukyaliko mikwano mukalidde mulaba mwetegereza munyumirwa munatusonyiwa ebitagenze bulungi oba bye mulaba nga bitataganyemukko katono nanti munnanga ate akwata ekifaananyi kamera ate leero ye mugole kakati munnange fe abalala netubeera ate mabega netukwata awo ku kamera netukola kireira we mutamulabye ali ku kamera Andrew ali ku kamera we mutamulabidde naye nga era nga Junior bwatyo ayongedde okulaga munne omukwano Junior ayongedde okukakasa abantu bakuŋŋaanye bazze mpolampola baabo baweze nga bazze okwerolera okulaba kye bayita surprise naye nga Junior annyonnyodde mu bigambo bye n'agamba nti nno njagadde nkolere Shivan ka surprise kano si kanene katono nenjagala omusiima Shivan ewaka tuli bato mwana muto twatandikawo amaka ne commitment when we are still young netufuna baby waffe naye nga she's a good mother abeereka n'ateekateeka muyonjo n'afumba n'akola emirimu netukwasaganya kwegamba n'atereeza buli kimu ng'omuntu walabirira omwami teyekkaanya takoowa buli kimu n'ate n'amala n'agenda ku mulimo n'akola amanyi okunoonya ssente amanyi okuteekateeka ewaka as young as she is kati nze mu byonna mu butuufu when I look at Shivan ndabira ddala kye bayita perfect wife era nga njagala musiime mwebaze olw'ebyo byonna ebirungi byankoledde noonya kye nninza omumukolera okumusiima n'omwebaza sikiraba wabula obuntu nga buno
tubuyitiramu okubanga tusiima bannaffe abaagalwa abaffe abalungi, tubuyitiramu okubanga tubeebaza. Tebiba binene nnyo naye nga njagala nsiime Shivani era muwe obubaka buno nga mmugamba nti nsabira olugendo lwaffe lwe tukyeyongera mu maaso kuba nkimanyi lukyali luwanvu, tukyalina bingi ebyokutambuza, tukyagendera ddala mu maaso era njagala nnyo mukyala wange. N'olwekyo bannange neewuunyisa nange mba nkyali awo nga bankuba akaama nti omugole ne Ssemakula ne Andrew barihasinzeeyo ka special dance for the wife wa Junior Shivani. Katulabe ka dansi mubeereeko. Nze mbadde simanyi nti abaana bano basobola okukuba amazina ne bakola rehearsal. Beerako weetegereze, tovaako. Tulokalire tukyagenda maaso ne pulogulaamu y'enganzi. Weewuunyisa omwagalwawo. naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sorry I mean ebirungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olw'obulabo bw'okumukomo bw'otona busurprise ekisooka wantegera okuva ku kagere paka ginkoma ky'okumwanono mbadyawo naleta olw'obukoyo buntuka omwanono naye wawo mubwakimpwate mupomeranze ezo surprise ataka tezireta hatataka wabula nnina siku bino byokola mwana wonnina byotunula byankuba wabula nnina siku bino byokola mwana wonnina byotunula byankuba wasoma wagenkuga nkutya nze ssebo wanjiga bwe baali basoma ku Shakazulu nga gw'osoma nze hitila musoli nga gw'oli kunze sikugamba bye njagala ndabirawo ng'obirese simanyi nze nakulumwa buli lunaku by'amasanyu bambi takomawo ssaawa mwenda akomawo ne tulaba kazannya kaffe kanneemu kanabiri mwana gwe gye kunzita kanneemu kanabiri mulenzi gwe gye kumenya wabula nnina siku bino byokola mwana wonnina byotunula byankuba wabula nnina siku bino byokola mwana wonnina byotunula byankuba naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sorry I mean ebirungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olw'obulabo bw'okumukomo bw'otona busurprise ekisooka wantegera okuva ku kagere paka ginkoma ky'okumwanono mbadyawo naleta olw'obukoyo buntuka omwanono naye wawo mubwakimpwate mupomeranze ezo surprise ataka tezireta hatataka wabula nnina siku bino byokola mwana wonnina byotunula byankuba wabula nnina siku bino byokola mwana wonnina byotunula byankuba wasoma wagenkuga nkutya nze ssebo wanjiga bwe baali basoma ku Shakazulu nga gw'osoma nze hitila musoli nga gw'oli kunze sikugamba bye njagala ndabirawo ng'obirese simanyi nze nakulumwa buli lunaku by'amasanyu bambi takomawo ssaawa mwenda akomawo ne tulaba kazannya kaffe kanneemu kanabiri mwana gwe gye kunzita kanneemu kanabiri. Okay, tweyanzizza katufune ebigambo by'omugole tusobole okukola ki? Thank you dear. Katufune ebigambo by'omugole ate tusale keeke yaffe. Omugole katufune ebigambo byo ojja nno kwogera
omugole yasibye keeke bannange ebigambo by'omugole biibino okusinziira olunaku bwalulabye okwebaza Katonda twebaza Katonda olw'okumpa omwami omulungi olw'okumuwa omwami omulungi nebaza ne famire ye yonna abaliwo n'abatasobodde kubaawo webale kunjagala webale kunnyaniriza era nenebaza omwami wange olw'okumbeererawo mu buli kimu olw'okungumiikiriza byonna ebitagenda bulungi ebigambo bimubuze. Alright, tweyanziza nnyo tweyanzege mwenna ababaddewo, thank you so much. Bambi mwebale kujja mutima mulungi ne mutusanyukirako wadde nga tugudde bugwi tetwabagambye mwebale kutwagala. Olunaku lwa Sunday ku Baba TV sawa 9 ez'emisana nga tukugamba twewunyise abaagalwa baffe banange mu nsi kyolabyeko kyekyo obudde bwonna tuba bagenyi ate ono yagenze ate ono atuleseewo leero tuli wano pulaninga kiri nga tetuliiwo twenyumirize mu katono akaliwo tusanyuke tuleme ekkalubya bulamu obulamu butambule ate bannange abaami abali eyo abafumbo n'abakyala nyongera bajjukiza obufumbo si komera omwami okuddeeko omukyala gaiba naye tufudde wuuyo akomyewo obufumbo mumumekinge bulungi leka mukyala wabeere mukwano go leka omwami wabeere friend wo mubeere nga muteeseza wamu kye bayita laavu gwe mukwano lwezibuze ne musanyukira wamu lwezirabise ne mucelebratinga abantu abasinga be mulaba nga mulowooza mbu basanyuka olw'okuba bagagga baba tebayina naye beetegeera ne bategeera n'obulamu bwe butambula nga nze omu ku abo namanya obulamu bwe butambula ndi stress free ewali vibe bompa vadi vibe nga nkuviira sibeera wali nnaku saagala nnaku n'ebigireeta kuba namanya obulamu bwe butambula yes era teri muntu ayinza kumpuliza bubi kubanga Katonda wakeera nti nfa sigwa ayina switch enzizaamu obulamu nsigalewo kati tetukalubya bulamu mukwano gwoyagala mwagala tekimulage gwotayagala toweebuzaabuza mugaye gundi nkumanya enkwezo sikwagala era tomumalira budde obulamu bwe butambula ffe twebuzaabuza so tugamba happy birthday to you we love you so much tugenda kwagala family gye wajjamu tuli ba vibe lweziri zibuze ffe tutambula n'obulamu ate twagala ate tetwebuzaabuza tetuyina nkwe kati kebakundaga ozayinza okundaga omulala mukwano ebyo sibikola oyo yenze nga bondaba bwendi gwe mutima gwange siseka kungulu that is me kyobola obulamu bwange bunnyumira oba nnyina oba siina tojja mmanya saalidde ne wano wendi enjala ne butwalidde ekyemisana naye tuseka tulyokke bwe bulamu bwe butambula kati n'omuntu yenna ali eyo nkimuwa labira ku shifa leero bwe zibula mukwano nga wezze zinoonya ku kkubo wano gamba mukama leero zibuze naye obulamu mbuyina waliwo atabuyina kaninde olw'enkya tonyiigira mulala olw'okuba afunye olwo lulwe obulamu bwe butyo. Thank you so much, we love you. Ekibiriti kiriwa tusale keeke omugole kwata akasala n'omwami w'omugole mujje musale keeke kubena kale katukulinde ku gugo oyikiriza nnyo munno kuba olaba mugole alina bwogerero kale neiba twazike kasala akafe kabuze okay tusala keeki yaffe eno nga tucelebratinga Shivan tumwagala nnyo yes semakula ne guno gwonoone nga bwenoona guli okay tubala kuba ku 3 okay we go 3 2 1 0
Happy birthday, dear. Okay, thank you so much. We love you so much. Tatumanyi batuyinza bagamba ngeri gye tubaagalamu. Tubeebaza. I love you all. I love you, Gwani. You love me, Gwani. Annie? You a girl? Are you for real? Eh, mami aliwo. Mami aliwo. Tumira mami. Tumiddeko ku Mami yani? Naira Mami ya Naira. Ate daddy. Ibrahim Daddy ya Ibrahim. Bagambe mbagala nnyo Gwani. Nabata Mariam. Nabata Mariam. You look beautiful. High five. Okay, abagole kabalye keki yabwe. Wanje. Agulye. Aha, okay. No mami ali ku keke. Bino byonna byakulya. Bane musembereyo mugenda kulya. Alright. Mumanyi kye tugenda okukola. Mumanye bwe tugenda kikola. Muwulira mikwano. Nze abadde ateesa. Banange omulungi atwala ku Baba TV nyongera bajikuza buli Sunday. Buli Sunday saa 9 ez'emisana. Bwatyo batukikola ku Baba TV waka ngera watyo tukyalira abagalwa baffe ab'enjawulo. Baba TV wano mu Kampala esangibwa Ntinda. Bwatyo ne Jinja gye tuli. Tulina ne Baba Radio. Tubagala nnyo oyita ku 0782 101569 0702 562157 enamba ziri ku screening ombuza Shifa ninza ntya okikola. Tubagala nnyo abadde omukyalo yansaba enamba 10110 oba otuuse. Bannange bagenda basavinga buli omu agenda kulya naye nze munzikirize ngambe nti bye bye. Mbadde nteesa omugole omwami n'omukyala musavinge abagenyi bammwe ne metroni mukwatagane bulungi mubasavinge nakawombe waabwe ne bwentema. Obadde oli mu kulaba Opushifa na Kawombe tusinkane nate.